bakubya akalulu katutodde kyakalanya atwera kyogenda kukola obwedda mugadde kubo mmwe. Honorable Sechikubo Theodore with 8,702 votes with a percentage of 28.92%. We have the last candidate, Honorable Rashande Emmanuel, with 16,300. Mbakulisaayo mu kamyufu bannaye. Mwebale nnyo gyonna gye mwakozeeko abeetabye mu kulonda big up. Sembera mwagitaddewo naye ng'ate mwatutiisizza nnyo bannaffe. Kubanga bwe kibanga kabadde kamyufu amasasi ne gavuga, bwe kibanga kabadde kamyufu omuntu n'afa, bwe kabanga kabadde kamyufu ne mulwanagana. Nga biba bikangamu kati ffenna we tuneegatta mu kali akawamu kinaaba kitya. Naye nga mu kyo tugenda kutandika ne Agnes Kirabo mukyala wa Mr. Lee. Ku byendabyeko kiraga nti akalulu baakamumezze. Kakati kiri kitya bannaffe battiimu Mr. Lee, battiimu B2C ajje independent oba agende n'oyo ekibiina gwe kinaaba kiwadde kaadi. Jjukira ono yeegwaniza ekifo ky'omukyala owa Luweero, omubaka omukyala ow'Eruweero. Mr. Lee abadde mu kakuyege ow'okunoonyeza omukyala ono obuwagizi, era mu bifaananyi kisambira ojja kumutuwako ko Mr. Lee balabe engeri gy'abadde akuttemu omulimu ogw'okunoonyeza maama w'omwana we akalulu mu kamyufu ka NRM. Mulimu abadde agukwasizza maanyi era ng'abaddewo ku ground. Tebyatambudde butambuzi bulungi naye ye ng'omuntu abaddewo. So ebimu ku bifaananyi ebyasembyeyo nga akalulu bakabala naye nga tebitambula bulungi, naye waliwo ne ku bifaananyi ebirala ng'ali mu kumobilizinga bawagizi. Lwakuba nti ttiimu B2C bonna tebaaweddeyo mu kalulu. Mr. Lee ekintu yakibaddemu yekka mu bifaananyi nga we nabirabye. Awo wonna nga embeera y'obudde ekyafevalinga sayidi zombi. Awo ng'ali n'abamu ku balonzi lwakuba n'abavubuka tebeesigika. Akalulu naddala ak'ekibiina ekyo bagamba kali nnyo mu bakyala n'abantu abakuzeemukko. Kaakati Mr. Lee yabadde n'abavubuka envuumuulo. Kaakati bye byavuddeyo obwa Mr. Lee omuyimbi. Nga twongera okutunuulira abayimbi era ntegeddeko nti ne omuyimbi waffe ow'Obangayina Rachel Magoola naye abalonzi mu kamyufu ka NRM tebaamulabyewo. Rachel Magoola tebaamulabyewo. Kakati era nkizayo gye muli ajje independent oba asigale ku mulamwa gw'ekibiina nti gwe wadde kaadi yaba abakiikirira. Rachel Magoola yabakoze eki ate nga ye mubaka aliyo gwe mwalonda? Waaye mwabamanyi. Kati tutunuulire Eddie Kenzo bo masanyu meereere mukyala we Minisita Fiona Nyamutoolo yawangudde ate yawangulidde waggulu nnyo. Voter turn up yabadde nungi. Abantu bazze mu bungi okulonda Fiona Nyamutoolo. Mwamulonze mu bungi. Bifaananyi byolaba ebyo babadde nebbi nga balindiridde ekiva eri akakiiko k'okulonda mu kibiina kya NRM. Seebe ne bibeera nga biyimiridde awo. Njagala mpe ku kifaananyi ky'abavubuka abayongedde okulaga eryanyi mu kibuga mu kye tuyita eggaali. Abavubuka nate mu t-shirt za yellow bayisiza eggaali mu kibuga, bayezze ekibuga mu bitundu ebyenjawulo. Awo babadde kabalagala era nga ababadde mu bitundu abo beekaabiddeko. Ng'era baba bakusanga ng'oli ku boda badde bakusikako singa babadde balina kye bakwagaza.
oba wadde otambuza bigere wabadde tosigaza kyoyina nga bakuba n'okuba nga tolina kyoyina no nakyo kyadde kikkubya ndowooza olengera oli gubasamba emisamba ggere so ge maanyi g'abavubuka abo mu t-shirt za yero kyembasabira wenkyogera wano nyinza okuba nga akuma omuliro mu bantu naye nga mbasabira essaala embi abavubuka abo abambala yero mu kibuga ne batulugunya abantu mbasabira essaala esembayo okuba embi era nsaba ekintu ekisinga okuba ekibi kibatuukeko kye nalyagadde kibatuukeko wenkyogera mbagambye nyinza owulikika obubi ku mpewo z'eggwanga naye nga mbasabira essaala esinga okuba embi bavubuka mmwe abambala t-shirt za yero ne mutulugunya abantu ejjo lwabadde lunaku lwammwe muyogeeyoge mwawangudde naye waliyo olunaku lwe mutajja kuwangula nsaba ompe ku mukyala eyawangudde ku kya Kampala omukyala eyawangudde ku kya Kampala just njagala ompe ku kifaananyi kye bannange omukyala nga mulungi nnyo nze ndaba ne muka bonna yawangudde dde ono noonyeza ku kifaananyi ky'omukyala w'e Kampala kisambira abantu beerabireko ono omukyala ye yawangudde ku kya Kampala bale mukyala nga kaalaala bannange ono mwana waani mukyala waani ono yazaalako oba tannaba omanyi tubadde tumanyidde abakulu bokka bamaama baffe bajjajjaffe mu kala eno eya yero naye ku mulundi guno wekinabanga embeera weeti weegenda okubeera lengera bannaye nkunoonya bangambye eshamimu nanfuka nkunoonya yogayoga munnaffe oyo kaadi ya Kampala yagiina kati ebisinga ku ebyo tujja kuwa omukisa n'ab'ekibiina bennyini bajja okuvira babeere nga batuwa ebisembayo ku bawangudde n'abaagudde mu dakiika 2 producer kwatako sayidi eri kwatako mu kiseero kyekirala tuyiseeyiseewo ko ku birala ebiriwo naye nga tusooke n'amawulire g'okubika muganda wa Dr. Kurthum Seeka Ssebunya yafudde nga kakasizza ne Dr. Kurthum yennyini antegeezezza nti muganda we yafudde ekiro ekikeesezza olunaku olwaleero so ngenda kuba nga mbawa details mu program zaffe endala twongere okuba nga tumanya ate ki ekyabaddewo mu kufa kw'omukulu oyo Ssebunya mulabye musinkanyeko ku mikolo egy'enjawulo waliwo ne wetwasembayo okusinkana we baali baleese Mufti Ssemambo twali wa SK Mbugaawo nga be bamu ku kibinja ekirese Mufti Ssemambo so kitalo nnyo ekya Sheikh Hakram ono ne ku mikolo gya Dr. Kurthum gyonna gibaddeko aze abeerawo so mawulire si malungi saidi eyo so tukugumya Dr. Kurthum mu mbeera gy'oyitamu kakati Shiba Kalungi akomawo n'amaanyi ennaku z'omwezi 22 yabategeseemu show ku Serena kati ejjo yasoose n'atuwayoko ku bubaka eri omukyala Halima Namakula jukira naye ekivulu kye kituuse omwezi guno gwennyini ng'ennaku z'omwezi 26 era n'asindika n'omubaka n'amutwalira akakadde k'ensimbi so bannaye munabadde baludde okulaba ku Nakawere ffe abamuyina watyo we yafaananye Nakawere Shiba Kalungi mu mbeera emu oba endala so Nakawere ayimiridde yeefaako ekintu kitambula sayidi eyo so bashibaholics essaawa yonna kiggwa ne vidiyo yammwe yagitadde we tunaatufunye omukisa mu maaso kaawo munaagiraba engeri gye yafaananyeemu have a peace ku sayidi endala simanyi oba yakozeseza mukisa guno nga Shiba akomawo ne bategeeya yamubuuzizza ekibuuzo oba kyabadde eri host wa night eyo ku The Villa
Mr. Henry naye nga mucho omwana yabuuzizza ekibuuzo nga bakirireetinga ku Shiba ku madda ga Shiba nti ono nga amaanyi gakendedde we yawulidde nga Shiba yakomyewo. So ebyo nabo biri awo. Jukira nti Avapeace amuyambako ye Jeff Chiwa eyali manager wa Shiba ate era ali mu kutambulira mu kifaananyi bamu ku baana abali mu kutambulira mu kifaananyi ky'omuyimbi Shiba. Lwakwe kyakifudde ekizibu nti Shiba akyaliwo nnyo n'okusinga kye tulowooza. Omuyimbi Kabako nja mukoonako olunaku olulala n'ensonga za Don Chris nazo tujja kwongera okuba nga tuzitunulira. Eyabba abantu yali abatwala ebweru sente nazija n'abeewaanirako. Awenjogerera ekizimbe bano babbabi kye baagenda ne balaga eggwanga nti yakigula oba kike oba makaage n'ateekawo offices ze ebipande bamaze okuba nga babitimbulako era kampuni ekiddukanya mu kukipangisa n'ebeera nga yataddeyo dde ebipande byayo era eyo yonna alina akasente naawe osobola okugenda n'opangisaawo woba osobodde ne weewaanamu nti ekizimbe naawe kikyo kuba kirabika nga landlord waakyo mu kupangisa akuwa n'omukisa ogwogera nti kikyo as long as omuwadde akasente ke. So awo we tuli era nga nsembayo nga mbategeeza nti omuyimbi w'eggwanga oba abayimbi b'eggwanga senga kulanama n'omwami we Jumba Lubowa aligaweesa essaawa yonna bagenda kubanga ate basumula videos empya bakoze videos empya. Jukira basembayo okuba videos 3 omulundi gumu kati basimbudde buto essaawa yonna abayimbi b'eggwanga ate nga bali nominated mu awards ez'enjawulo bagenda kubanga ate batuwa videos empya bataddemu ssente nnyingi zonna zikyali ku coming soon. So mulindirire mujja kubanga ate muziraba. Kale n'ebisinga ku ebyo katubirabe week ejja. Nebaza tiimu gye nkoze nayo okuvira ddala ku producer Kisubi Kisambira Karim muganda wange Paul abaddewo ku kamera ni ali awo na buli omu ali awo Eric Sechanzi mwebale kubeera nga ate musindika kuume nze lujja paka week ejja. Amanya nze Nsuuga Mustafa nkola ne Ali Hila Holdings Uganda Limited. Tuli bakozi ba biodigester wamu n'okuzimba okwenjawulo. So olwaleero tuli waneeno nga tuli nkola biodigester. Ekyenjawulo ekiriwo nti yo eri mu basement wakati okusinziira nga bulijjo abantu mu kiraba ti eno parking lot. So eri wansi eri parking lot eri mu basement. Leero tukoze size y'abantu 5 ng'era erina capacity okusavinga ekizimbe kino kyonna nga wekinaabeera. Waneeno ng'era emigaso gya bulijjo gya biodigester tebagenda kunuunamu. Atwetaaze ku namba z'essimu 07017669992 ne MTN 0789224230. Enamba ezo zonna kweziri ku WhatsApp. Airbnb home ge maka gapangisibwa nga galimu buli kimu ojja nango ezo zokka gasangibwa na Mugongo kumpi n'ekiggwa ky'abajulizi oluguudo lwa Kolansi paka ku gate. Galina sitting room enteeketeeke obulungi, dining, effumbiro kosa n'ebisenge bisatu okuli ne master bedroom. Waliwo wifi, CCTV kamera ziraba ebweru ne munda. Ku kisenge waggulu kuliko amasannyalaze okwetangira ababbi. Inverter etereka amasannyalaze ne gatavaako. Garden nnungi, parking nnungi, gate ya remote. Ekifo kino kyaccommodatinga abantu okuvira ddala ku muntu omu, couple, family namwe abategese bu party obwenjawulo. Kuba ku namba z'essimu eziri wansi awo